tozanyiranga ku kigambo kooti z'eggwanga temunazanyiranga ku balamuzi abalamuzi bakatonda bakunsi mulamuzi omutunulira butunulizi bwina kusindika ruzira emyaka aga omumanyira bumanyizi nakusindika ruzira nga tatalina nago yebuzezaako ate kutalina kosoni maka ng'ogyeko President Museveni nambe muva ku balamuzi tomanyira ngo mulamuzi ekyo kibabuulidde ate tebamanyirwa musa tebala na mikwano tebaginikirwako manyi tebaba esese zaako oba emikwano gyabwe gyo gyegiriwa so respect mu respecting court abalamuzi mu respecting otwala ebintu ng'obiwandise bulala ng'owawaabire kirala oyagala bawaabire kirala bandamu tebamanyi na kuwaaba empawe balemesa n'olwekyo kado talyanguzi tusabe Katonda tusaasire kuba kino kyokka era yakoleddwa esobola okuwanguza alien skin omusango ekyokubiri nze siwagira kugenda mu mateeka mpagira obumu busigale nga weebuli kubanga buli muntu yeetaaga munne buli muntu yeetaaga munne twetaaga abantu kabeera bajje tumwetaaga kabeera nitumwetaaga okujjako buno obunyampi ngako kebagobe ku kitebe n'oyo ayiwendu susinga bamungobera banne Katonda ono talyanguzi Katonda nino omwana w'omutamivu yavumanga nga bulina kwavuma nga tewali na nsonga wakyanvuma naye ng'obujja bwe mumuvumisa naye Katonda annyamba nafuna omwana puresa anvumidde omwana w'omutamivu natuka n'okwogera ebitaliyo mbuna mwawabidde mu MK simanyi namwawabidde ludawa ate Katonda ono munagambe gundi akwawabire simanyi nagenze museemwayi byebiki bwe wabaaba oba gavumenti ogita ya kitaawo omwana w'omutamivu mbulirako abadde ankeererako nga nkolera video nga simunyaga simwinaako na lutalo yajja nnoonya wane wange nga nga batukaneko nti mutwale wasale wajja no ne bagamba tetwagala mwana oyo bamugaana ye bamugaana ne bamuzira era nempumula mirembe ne mugamba lwatu appointment bagigaanye bangambe ntwale gundi ne gundi gwe nkuleke tebakwagala ne munne simulimba omwana anvumidde kumpe ebbanga ki la pressa wajja n'amunvumira kati ono omukazi atunulanga olukokobe ono kana akadumpuniko omukazi akalinga ekinje ekikuta ebigere eyita motivational speaker tana ne byayambala eyazaala akaana keyagabira abasajja 8 akatamanya taata waako omukazi oyo yavaayo n'agamba mbunakuba omwana we omwana omuto baby mwenna akatambi mwakalaba era nga kana akasajja kalinga amasanganze kagenze ku kitebe kya Nuupu naye gala naye ita palomoto yesibye ebintu mbulago mbuna ali yamukubye banne Katonda talyanguzi oyo wenaba mu akodata ya baba akadama abadde nagabiina agatwala abana ebweru oba mwana bagabina agabadde gagala bwe kasera nga sente bazibba abaana abadde oyo omusajja nga sente azigula mu palaso mu bivulu bwe byamala okumusala ali ku zero gwe mulaba nkyamusirikidde naye ngenda musibira oyo mu article 4 penal code 4 ngendo musibira nja kumusiba awunye n'ennyuma yaganti yagende wa RDC doni yakugamba atya munnange nze vako ni mwabuzi wa president avuddawe alumbe alien yesiye yukoba mu mbuto mu alien yamumanye ensingo bannanga obulimba buno towesiga mu kyobulimba takomye okwo alumbe alien amusukumye alambo alien amukubye era bwe yagatana kale akakaza akadiba kali akabi akaine ngoza doni asia nagamba nga nakuye mwana bwe avudda ogenze kutebe ya NRM mbampa wabira mba baronda ba device abasura busuzi bantu basiba abantu babasibira bwerere mwe manna basibira bwerere kuliko gwe nasibira bwerere kwabo gobora bana basibira bwerere byebe wawabira bankola ki mwana besiga mu kimutinze gomanyira gwawabira sinawe nakola application olwana gane Katonda olwani somukisa gwange eyakusinda bayakusinda sekere kutika amajina mwasomera bwerere ne basinga togenda kunenkana kyova buli office ze wadoyingira mbabadde bakugobolika ebikolimo by'abakadama okimanyi bulungi nnyo kampuni zabakoleza baba akadama lwe navayo kuyowana bwino njamu akerivini kanjo jakutia nga mwabba baana bogula pasa kivuno ekisala nobba abaana okuŋŋaana eziwera n'ogula pasa kivuno ekigaana kati oli ku kisenge embwa giyita ngwa wenna owunya ennyuma kati wasibye ebikoba mbwalya ne sikini yakkuba tuleeta obujulizi bwaba tebagamba mbu nabakuba munakuba omwana waabwe ne bagamba donesa mu mwababire mbu yakukubye mbuno tugende tumwabire ne bagenda bampa wabira basaba obujulizi tebabuyina basaba ne bakubide tebabuyina kanono yagenze gamba mbuno edi muto yamukubye
avudda ono mulala yagambe mbu ali skin ya mubulago bumenyese Katonda agenda kuba kunamya mwe mulebetenge binege byenkima temunaba kupapazi waliwo kamera wacha watabujulizi wali ku kitebe kya nupu waliwo kamera zigenda watabujulizi edi mutenga akukuba tugambe mbu adi mutwe munange yakukubye ne kupapazi kamera zijuda wonna wali gwe alumba ali skin nga takulina ko no musukuma ngensi yonna eraba no musukuma eri no gamanga ba yakumenya ensingo munange batasoba kola sente temujja kuzifuna ate mulizifuna temujja kuba nazo mwekunganye mukwate bibibya mwe mukoza abantu tosobola kubba ko bana sente zabo no batunza amalalo no batunza poloti no batunza bitimbo batwala bwe gwanga gwono tata no kanto jja kuba nazo tosobola kuba nazo tezisobola kubeerawo ate Katonda kyakubonereza kwana likodeko ebirungi ensambya mu barracks mukama kyakubonereza chovola wagwa n'okugwa mu kaluka ke wali esimbamu naye nkusirikidde nkolokola naye nkusirikidde nawe ojja kumpulira ekinava mu yebiraka nze sizikize ndiko kusitoka kote kwa mtoto wazati ntimaji eraga nze natamegwa nze nakangubi ata manyi gwe ntya nja kuwunyirira nja kuchumira oja nakutyo nakole wantakula kati Katonda anyambe na muwadoniasi amwewe tabuli second budachika buli katikitiki buli kasawa amwewe tamwa dozi ye namwe nono luli wandusu asiba afukamira buli agalo musiba mba akwatako yenna kwatako government eno yaffe iyo kuvaddi golacho fukamira buli dachika mwerereze mulekera okwefuramu mulimu wa television speaker nga temwina maka muleka abantu nga babbi aveya ayogere ku kigambo maka omuntu ategere nti babbi ayogedde amaka sala semakulu aveya abulirira abakazi ayiri namatova aveya ayogere ku kigambo kikwatagana n'obufumbo naye gwe bunnaku nkunyedde mulingo obumpa wako wenna katundu kava n'amasira mu matu katambula enfufuneka kuba kuba kabina Joshua eri wansi obuloje bukabira choncho licho kuko ziyingira saa mwenda osula mazza eri ku kyabusabala eri tebatokayo na boda gwobulira afumba sulomu nga newa mutomanyiyo lero gama kitalo yekiwewa enkyabera kikofira luli abera budumulasi kitawo mutufu yani bakwendawa gwabulira bafumbo oli kufulu figa self made oyaganya lenko ede banga ne bango mbojo nzadaga bako nimbulira bafumbo nsobola kubulira bafumbo nze buli muntu ayine nnaku jali mu bufumbo ne jabu ne bajitamu ofumbo tabuyigika ofumbo buna challenges zaabwo buli omu yamanyi challenge jatomera osobola kubulira omuntu omufumba gwe gwatunira bwata alinga kinyampo obulira abafumbo gomanye nako ali mu bufumbo manya abantu challenges basisinkana mu bufumbo ofumbo butalika mugaga na mwavu butalika bumanya atabumanyi ofumbo butaliko mpena mukadde obulira abafumbo gwe olina experience ya bangaji katunula ngo obutwa butemese biku biyenje sembera wano eminyanu gye mwino kola yimbe dagali obutwa butemese kuba bufanana era wono obuyimba wajja kugamba yes tuwe kubwanga nawo obufanana oyinza bayinza n'okutwalira ddala gwe nobalire emmese otana ebiku naye yogere ku bafumbo omuntu aswala n'omusajja abula twetegeeze ntunulira omuntu aswala mukata kwa musajja abula swaitani zino wamanjagala berekereza naye ngamba gambe ekigambo kimu mugenderere bannamawulire b'eggwanga Uganda kibakomezza abantu halfback journalist omwana alien skin yakoze ebyali mabayimbi abalala okukola ze nalabako bakubako omwana gobata Dr. Proper ne mukazi we ne bamuteka ku kisenge bakuba Suna n'avaako Suna na studio namba awo ku kalenda n'okuyimba takyayimba mu bayimbi b'eggwanga betulina wano betugamba nti bayimbi Suna abatali ku namba 2 ali ku M oba ku 3 okibuza nka million tulina Suna Kabwesemboga ne Seruga Fred abo bali mu kiti kyabwe Suna Kabwesemboga Fred Seruga bakusasira
bali mu katogole yabo tebabenkana tebabamanyira tebabalinana tebawunyikamu naye bannamawulire bakoze kyamanyi okulaba nga banafuya entertainment yawan banafuya buli muntu yesitula ate kinnuma baga bakola entertainment naye ogenda okulaba nga bayita emigwisiri nagiwe mule gisiko obusolo nti senga simanyi senga simanyi motivation naye nga bamuleeta kati obaserebu bwalagawa ogenda okulaba nga balesasagirinya nobuza yayimba ddi mu entertainment ekitufu kike mukola kati bayina kabatandise bayina akazibuke bazanya buli mukusajja yano eyawasaako batandise jango banje ebintu byo oli yano bajango banje ebintu kuba tebakyalina mawulire abayimbi babazira nze nabazira nze nabagoba nejjo nebe nagobe kusula motozi balese bu kamera baje banzunganirako nabamala era batalina byakola ngoyo ayike endusu yadduka budu ekigenda nga kiga batokana ante dalina kiddako no mwana w'omutabivu talina kiddako oluvaawo nga bagenda kusuki nga bali embizi yabwerere Patrick embizi jagaba wali obwe kusuki nga bali embizi nga bakwana abawala abasaba butiketi bwa nnyonyi bwagenda kayo nga atandika okwenjereyo nga akwata video kuba yagala butiketi bwa nnyonyi bwobwerere nga babu ediseti na busuka Hato ine chiddako omuntu alina ebyokola nga ffe full figure ndi business yange mbala ngopita ka TV ngenda ku TV ensasula sort media nenji korea ndi mukozi wayo buli mwezi account yange bansanyufu buli week amafuta bagamba kubanga bambala mu value. What is your value erichichi nati wasa yo value chechi kuyiwandu sikwasamira ku buli muntu kwegala butikete banyonyi abakaza abadi babayine birwadde byabo boje bali bajja kubabo bajja kubukuwa ogene babikusiige namala banekerekere nga azungana nali ali nekerekere amusaba bu jump suit buno bupale butupisi bawita batya ene nsera bisa aso yagala okwera bisense kuteka woyino okubeera kati ensenteredde mu Swidi wayino okubeera bucyango byogera nti oli mu Swidi kati wakoza bubadi Museveni akuite mbusala akuite wawunya da wawunya ne transfer ajja kubula akuzayo nebu interview ndabanga obwakuzize ku luno atogenda bagamba ki oyambala buyo labika bubi gwe kenyino labika bubi hulinge kisimula linge yapulire egu Wanata de nyumba yange nga mudongwa make up ate banange ekimotoka ky'omwana kyekyo ffe tulukola byalema ndi wange omuntu ali wakawo yagala ne mwakanyambalire wengato mbate bisapatu sapatu no jendi mu mujimanji oyogerako nakati ino jendi ojimanya ne bei funa gwajibuza zino sapatu zikola massage mwaje mubeera mu sauna nga muzungana munaye ffe tuzikolera wano omanyi ya sente mekeno slipa Eriko ne sente eziriwa munange oyinza oloza ntino ya mutwalo sapatu yenyambala si ya mutwalo mwenye mwambale buno bwo 15 ziba zikola massage mbawa nonga ziri mu kunkola massage mulyawo mubologa kati mama aina sali musapatu ate munange ate ali daludawa bwatugenda ne tulya mmere mu dollars mmere chepsa tulya mitwala 5 gwononya capital tusasulira mu dollars nabagamba Uganda esinga Bulaya tubula kusipamani yanga tuuga yetusiba kuba twabikolera twabikolera nawe bikolerere negwe rovuma buli muntu n'omutuka buli gwatulako n'otuka n'oswala mwaswadde bwe mwansanze mumanyiwo n'oyo omusajja bubi nga bonna butuna ng'ate nze nina okusalawo temwakomye bweru